ge mawulire g'omubaka ayitibwa Muhammad Ssegirinya, omubaka wa Kawempe North ng'ono munnakibiina ekya NUP. Musajja ono amawulire gakedde okuva emulago galaga nti bambi embeera yongedde okuba embi eddala era nga yeetaaga kufuluma agendeko mu malwaliro ag'omulembe agasingako ku ga Uganda. Muhammad Ssegirinya yajjukira nti yakwatibwa nga poliisi emulumiriza okugamba nti yali mu lukwe y'omu ku beenyigira mu bijambiya, era ono kye kyamukwasa naba nga atwalibwa mu kkomera ekitalya gy'amaze ebbanga wamu ne mubaka munne gwe bayita Alan Ssewanyana. Ssegirinya ekifaananyi nga bw'okiraba awo ali mulago era asiza ku oxygen, era nga olunaku olwokutaano olw'ejjo ng'ennaku z'omwezi 5 mubaka munne gwe bayita Zaake ow'Emityana yavuddeyo n'agamba nti Ssegirinya nga omwalaba ekigere nga kivunze, omubiri gwonna mu mbeera eno guli mu mbeera eyo nga gwonna guli bubi nnyo ddala ddala. Omubaka wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ne yalabikirako ku ddwaliro ery'emulago wiiki eno ng'agenza okulambula omubaka gwe bayita Ssegirinya. Naye abaffe Ssegirinya yakola ki ddala? Ssegirinya mu bigambo bye olunaku lwe yasemba okulabikira mu kkooti era ababaka banne balumiriza nti Ssegirinya agamba mbu bamugamba okwegaana Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bamugamba nti weegaane Bobi Wine ffe tukuleke oyimbulwe ogende ojjanjabwe. N'agamba nti kino bwe yakigaana yembeera muwali kati era atulugunyizibwa lwa nsonga eyo. Wabula amawulire amakusike eriyo agagamba nti ababaka bano ababiri balina akasente ke baalya okuva mu banene mu gavumenti, nga kigambibwa nti akasente kano balina kuvawo beegaane Kyagulanyi. Wabula abaami bano baakolanga mukama waabwe yabagamba sente muzirye ne musigale ku mazima, era nga na bano kigambibwa mbu akasente baakajjayo ne bakalya, wabula ne balimira ku Kyagulanyi ne bagamba ffe tetuva ku Bobi Wine, tetuva ku Kyagulanyi. Abaffe Bobi Wine ensonga zino ye azikutte mpola mpola ng'era akyetegereza ekiba kiddako, naye nga tubagambye embeera ya Ssegirinya yeetaaga ssaala atali bulungi bambi, era nga ne mama we lumu yalabikirako mu maziga ku mukutu ogwa TV emu ng'akaaba ng'agamba nsaba mutabani wange bamute alist ajjanjabwe. Olunaku olw'ejjo omubaka Francis Zaake yagambye nti ye omubaka gwe bayita Alan Ssewanyana avaamu amasira mu bitundu bye ebyekyama. Naye abaffe ki ekiba kituusa ababaka ku mbeera eno? Ge amawulire ge tulina ku babaka wano, era nga kyonna ekiddako tugenda tukikuwa live butereevu nnyo. Weekumire ku mukutu.